Gwanga muje awafigade mulera abantu bazze babiri munye gwanga lyonna liri waneeno sagala mwekwase awafigade mse ayo lwa oli ku John K Media yonna gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala nze John K Uganda nnaku lwali twali twabasuubiza okubanga tujja batuusaako ekivulu kya Dr. Jose Chamelone waneeno ku cricket Lugogo naye ekyomukisa omubi ekifo tekigenda kubeerayo era nga tutegeezeddwako nti kigenda kubeerayo ngenda kusomezi 24 omwezi guno gwennyininyini era wano mwennyininyini entamu kwevudde enkuba egenzi n'eyika ebadde nnyingi nnyo era negenda newekanga nga stage yonna egenzi n'egwa so tugenza okwekanga nga tewalikiza kubeera nga kigenda maaso wadde agava yagalaga nti babimunya ekifo ekigenda okubeera nga kiriko nga tusobodde okuba nga tubalaze tulaba abantu bali mu kubeera kati nga ebyuma bali mu kubijjawo bazibanga bamutwala babadde babayimbi ab'enjawulo bagenda okujja nga bayimbirako Chameleone tekisobose abavuzi babadde bangi nnyo abamu ne babalimisa wabweru abalala ne bamala ne bayimbira embeera bona bembeerayo byombi nnyini ddala naye temugwa amaanyi nga 24 Dr. Jose Chameleone muyinza okumawulira nekuddamu omugira neseko olunaku lwaleero ekivulu ekigenda kubeera nga What's up my people, this is your boy John K Uganda. Tubadde tuli wane ne Lugogo cricket off nga tuze kulaba Dr. Jose Chameleone naye mwana kiganye mwana enkuba kyebikoze boy so okulabe mabega byonna biyise obiraba biyise mwana naye nga 24 tukomeyo tuwagire Dr. Jose Chameleone walabe yebadde VIP badde yatabo badde bagidesigninze so okulaba obutebe abayo obumuli baaba omwana Chameleone kyaguddeko olwaleero era bana bagambye nti wabaddewo ebinyonyi ebyetalira mu kwengula wano ng'enkuba etonnya byandibadde nga babye awafigade mulera abantu bazze babiri munye gwanga lyonna liri waneeno sagala mwekwase awafigade mse ayo lwa waka abantu twazze eggwanga lijje litusanga wane nakuze mwezi nga byomeka lwa Ayechawaganya ku bantu oyasama kusawo bamukolesa ensobi tumusitweko kitayogere kibeerewo era kijabeerawo nebayogera oba bagenze mu kasenge okutunula mu kitabo kyabwe ekya National Council of Sports okulaba nti oba olunaku kuba 24 teruli booked for another event era nsuubira nti ekinaabanga kiri bwe kityo nga teruli booked kubanga baddewo enzikiriziganya wakati wa Jose Chameleone n'omutegesi banaabanga olunaku teruli booked nga National Council of Sports eruyina nga luli free kakasa nti show ejja kubeerawo nga birimu nga mwe security ekwasaganya aba security mubadde mweteeseteese mutya kuno olunaku kubanga abantu babadde bazze twali tweteeseteese bulungi era ndowooza mukirabye bulungi nti n'obuzibu buno webugwiriddewo ffe tubadde twandeployinze edda era nga tuli redde okukuuma abantu